po jako akawuwo ng'ogyeko okweraliikirira ekirwadde COVID-19 obwavuko n'enjala ekimu ku bizibu ebirala abantu abasiiba mu mayumba kye basinze okusanga bwe butabanguko mu maka obweyongedde ennyo mu kiseera kino ng'emisango egisukka mu 108 gye gyakaloopebwa mu babyokwerinda egyekuusa ku butabanguko mu maka. Wadde amaka mangi gafuddeyo nnyo okulabirira abaana n'okulaba nti awaka wafuuka ekifo ekisingayo okubeera ekirungi omuntu wasobola okubeera. Waliwo abamu abafudde amaka eddwaniro ng'abaana babonaabonya. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu obuwangwako n'ennono Peace Mutuuzo bakuyita Amawulire okwongera okusomesa abantu okwewala obutabanguko mu maka wamu n'enkuza y'abaana okusobola okubafuula ab'omugaso mu ggwanga. Ffe nga gavumenti tujja kweyongera okuba nti tutangaaza ku buli omu ngeri ki gye busobola okulabiriramu abantu kubanga tukimanyi nti waliwo abantu abakuze nga tebasinzidde mu maka. Buli ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano buli mwaka luba lunaku lw'amaka nga lunono lwe lunaku olw'enkya wabula luno we lutuukidde ng'eggwanga liri ku muggalo nga buli omu wakulujaguliza maka ge wansi w'omulamu ogugamba nti okubeera n'emirembe olw'enkulaakulana awaka. Omulamwa guno gwetaaga okwetegereza ennyo naddala kati nga ffenna tuli waka nga buli omu agezaako okuwamu n'ekitiibwa nga tutegeeragana n'ensobi we zibeera tuzoogereko mu kifo ky'okuzirwaniramu. Minisita Mutuuzo asabye abo bonna abalaba abo abatulugunya abantu okukomya okusirika wabula babeere eddoboozi ly'abalala mu kaweefube w'okulwanyisa ebikolwa nga bino. Lwakuba nti abantu abamu badde basirika y'ensonga lwaki tuvaayo ne tubakubiriza nti bw'oba ng'olina muliraano wo gw'olaba ayisa abaana obubi tutaddeko helpline ya bwereere ku besimu 116 oweeyo obubaka buno kubanga ojja kuba toyambye mwana wa muliraanwa wo oyambye Munnayuganda. Wanera wasinzidde n'asaba abakulembeze b'eddiini ab'ennonooko n'abazadde okuyambako okulwanyisa obutabanguko mu maka. Naye era tusaba cultural leaders ab'ebyonnono abakulembeze ab'ebyonnono n'abakulembeze ab'amaddiini tukwatire wamu okulaba ntumalawo obutabanguko ate wabaawo obutabanguko bwonna n'abamuliraano tubasaba nti namwe mu reporting. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.